obufumbo bwe bugenda munno ne bwakuzza oyinza obutadda wenna nange bwe njagala okuzza oyinza obutadda wenna kati ekyali badde beta oli butasindika munne kugenda samuweya kubanga omanya bw'anaagenda tajja kudda yenna. Kulwaki ondeetako akabuyo? Kulwaki nkuleetako akabuyo? Na kuleetera kumpa peace si kumpa pieces. Naawe omukyala onona peace so si pieces. Omukyala yavuma bba ng'amusaba ttalaka, omusajja n'asirika, omukazi n'amukuba. Yes. Omusajja n'asirika omukazi n'amukuba. Musajja kyava akwatibwa obusungu n'ajjayo ekkalaamu nga n'amaziga gayiika mu baana be n'amuwandiikira ttalaka ye. Naye bwe yagimuwa omukazi yayomba n'atuyita ffenna. Ddaba omusiro ono naye ensonga egobya omukazi kati mazima ttalaka mpadde. Ate abadde agisaba ng'akalambidde. Ndi mukazi. Gamba bamanyiro nti ate ffe abakazi awo totumanyi ne muweerawo. Beewa bakimanyi ekyo. Mumpe Hajati Sofia Mulango. Hajati Sofia Mulango. Hajati Sofia Mulanga mu bintu bye musomesa abazadde bafeeyo nnyo omwana obutafuna bulwadde bwa kwesika. Kubanga omusujja bwe gugenda omwana ku bwongo ni yeesika obusuwa bukutuka tebudda. Era eyo omwana atera okubanga entegeera ye sinki. Era omwana oyo bw'ajja mu ddwaliro ng'omulangazi obaga yalwalako mulalama yalwalako omusujja gwa mulalama nti ye kugamba omwana bwe yeesika bw'ati riri taddayo kutegeera bulungi. Si bwe kiri? Kati tubasaba mukimanye nti yes wadde ebyo mubikola ne tubimanya nti mujja bikola. Naye bw'obinkola era wano mukudda ne bw'obireka siddayo kubeera nga bwe nali nga tonnabinkola. Ntegerekese. Mukitegerekese Hajati Sofia Mulangwa. Kati nsobola okuguma naye nga sijja kuddayo mu mbeera eri gye nalimu nga tonnabinkola. Kwega nsobola okusonyiwa naye sijja kwerabira. Birimu enjawulo. Mutukubya mulalama ne tutadda ate enkomero ne mutuvuma nti kisajja kyasiriwala nga gwe wankubya amasannyalaze. Kubanga waliwo ebintu ebigenda Hajati Sofia ng'okakasa naddala ekigambo obufumbo bugenda mu mbeera n'olaba n'oga nti omuntu ono obufumbo bwafa mu mbeera ya muzannyo oba musajja nga lira olaba yagayaala oba nga mukyala olaba yagayaala ensonga yali tetta buki tetta bufumbo naye tukiraba too late ng'omukazi bamaze omutwala oba ng'omusajja amaze okusaawa ennamba endala ate n'oyaayaanodde naawe n'oyaayaana okomyewo omukazi nga liri ne bwadda takyaddira mu position eri addira mu ndala. Geographically njagala kubategeeza nti ekigenda tekidda. Kati mwenna mutunuulire olwaleero tetuli mwezi gwa January. Njagala mwenna mukikakase buli omu asiibule munne nti kuffa abali wano tewali aliddayo kulaba January afaanana ng'ono. Ne bw'onaawangala emyaka 10 January gwe tulimu olwaleero ne jjajja wa jjajjaawo generations nga 6 emabega tezimulabangako oba 7. It is only January ono abasiraamu mwe tugenda okusaalira ejjuma 5. Kijja kudda after myaka nga 8 geographically. Ana alibeerawo. Bana njagala omu mummwe akwate kalenda ya 2024
adde emabega emyaka gyonna gy'ayagala bw'alisangamu ejjuma 5 tezirimu bwakyogedde nako zonna ziri 5 onne mu January ki eno 2025. yes ate owamu n'ekyo ng'eriranye Miracle February kubanga ne February gye tulina Miracle wabula waliyo emyaka nga 8 okuddayo okufuna February ono okubanga all days zenkana zirinnya Sunday zirinnya Monday nnya Tuesday nnya mpaka ye only February gwe wakalaba gwe mu bulamu bwo n'abazadde bomwe abayise bonna mpaka ku myaka nga 8 ng'ali mu ekyo okusinziira kalenda ya Gregory. So kati ekyo kireese kubalaga nti obufumbo bwe bugenda munno ne bwakuzza oyinza obutadda wenna nange bwe njagala okuzza oyinza obutadda wenna kati ekyali badde beta oli butasindika munne kugenda saamuweya kubanga omanya bw'anaagenda tajja kudda yenna. Kulwaki ondeetako akabuyo? Kulwaki nkuleetako akabuyo? Kuleetera kumpa peace si kumpa pieces. Naawe omukyala onona peace so si peace.